Gino gyemitwe gy'amawulire. Abatwala ebyokulonda mu disitulikiti Namutumba balangidde mu butongole ebya akalulu akalondeddwa olunaku olw'eggulo konna kasasiddwamu bagenda kuddamu okuteekateeka okulonda ku lunaku olutanntegeerekeka. Mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli wakyaliwo okukaayana okw'amaanyi naddala mu constituency eya Bugabula y'Omumambuka awamu n'ekitundu eky'e Buzaaya. Kati tukitegeddeko nti basazeewo okulaba nga akalulu kano konna bakayoola bakatwale wa Dr. Tango Doi ku lunaku lwa bbalaza. Omulenganjuba guno gulaga nti eddakiika eziweze bbiri zokka ze zaakeegaana essaawa 8 ez'amalyaga ekyemisana. Mwasibye omukyano bannaffe abatuwuliriza. Eno 89 Nabasa Fama, ekiseera kya mawulire agali mu bujjuvu ogakusomera nze Julius Muvuunya. Mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli tukitegedde nti wakyaliwo okulwanagana okw'amaanyi awamu n'okuwanyisiganya ebisongovu eri abaavuganyizza mu constituency y'e Buzaaya awamu n'ekitundu ekya Bugabula y'Omumambuka. Oluvannyuma lw'ebyavudde mu kulonda, abaavuganyizza bagamba tebagenda kubanga ebyo babikkiriza. Okusinziira ku mawulire agavudde mu kitundu ekyo galaga kyabamu ku abo abaalangiriddwa ate abaavuganyizza nabo bagaanye okubanga ebyo babakkiririzaamu nga mu bano mulimu Kintu Bamusiibule eyalangiriddwa ku buwanguzi mu constituency y'e Buzaaya awamu ne Flavio Omondi eyalangiriddwa ku buwanguzi mu constituency eya Bugabula y'Omumambuka. Embeera eno eviiriddeko abatwala ensonga z'ebyokulonda okubanga tebakwatibwa ne baluka bwe batyo baggalirwa mu kiri ekikesezza olunaku olwaleero nga kigamba okuba nti babadde emabega olw'okucangacanga ebyavudde mu kulonda. Omukyala Diana Hope Nyago era ng'ono yavuganyaako ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti wa munisipaali y'Enjeru mu disitulikiti y'e Buyikwe. Mu mulundi guno nga yakwasiddwa omulimu ogw'okulaba ng'alondoola ebyokulonda mu bitundu bino. Asinziddewo n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okuba nti abavuganyizza baganye okukaanya basazeewo okulaba nga akawulu kano konna bakayoola bakapakire mu bibokisi okulaba nga bakatwalira Dr. Tango Doi ku lunaku lwa bbalaza yagenda mu maaso n'okuba nga bw'ati asaalawo eggoye ku baani abatuufu abalina okuba nga tebakiikira ekibiina ky'NRM mu bitundu bino. Okuba nti tebakaanyiza mu bivudde mu kulonda, tubasabye tubawa buli omu buli candidate abeera ne DRFO agent we gy'afuna orientation ite ku kyalo we balondera. Declaration form eyo DR form eba yasayiningwako candidate agent wa candidate ate neeba nga yasayiningwako ne registrar waffe ow'oku kyalo. Kati tubasabye nsobola okuba tetusobodde omusango guno okugumalira wano e Kamuli bakandidates bonna bajje ne foomu zeezo kitebe ekikulira ebyokulondesa mu NRM kiyite NRM Electoral Commission kumande. Kaakati omu ku baavuganyizza ayitibwa George Omulindwa mu constituency eya Bugabula y'Omumambuka mu disitulikiti y'emu y'e Kamuli asinziddewo n'olwoka ategeeza nti bagenda kubanga ebyo tebakkaanya era agamba nti embeera yabadde enzibu nnyo okuva ddala olunaku olw'eggulo mu mbeera y'okubanga tebagattagatta n'okulangira ebyavudde mu kulonda mu bitundu eby'enjawulo. Y'ensonga lwaki abamu ku baregistrar ababadde batwala ensonga z'ebyokulonda mu kibiina ky'NRM basobodde okubanga ebyo tebagombamu obwala era nga bano baasuze mabega mitayimbwa bagenda kuyambako mu nteekateeka ez'okubuuliriza olw'embeera y'obuli bw'enguzi gye babadde bali okwolesa mu kitundu kino. Baregisitula ekyabagemisa olwaido tibakoze mulimu gwabwe na bwegendereza kubanga baluse balanga bibenda byonna bibawuliriramu emirembe so tikukola mulimu gwabaleesa era ekino ekyabaviirire okuba kubanga batuse okulanga ayabaire mu kifo ekyokuna Zaaya bamuwa ekyoluberyebe ayabaire mu kyokusatu bamuwa ekyoluberyebe ebyo byatutabwire okuyikaikana ng'ensi yonna yonna ebwine nga babataireko empingu bajja mu polisi. So olwaleero tubaire wano mubaka kuva NRM secretariat yaidye wano okuboneka atebenkeza ensonga zino aye tugiire okudiringamu nga n'ebintu kompyuta bagimenye ni DR form dibaiko batukozese nga tuna tudekengera babona ngera obutali bwenkanya okuyikaikana balowooza nti tujye Kampala nga bona bibalemye bakati kadulire so tukujja ku Mande tubone ekinabaye. Kaakati wetugenda mu disitulikiti y'e Namutumba tukitegeddeko nti byonna ebyalondeddwa olunaku olw'eggulo bisaziddwamu era nga byavudde mu bitundu ebya constituency y'e Busiki
ey'omumambuka ne mu constituency ey'e Bukono kw'otadde ekifo ky'omubaka omukyala nga tukitegeddeko nti bino bisaziddwamu bagenda kuddamu okuteekateeka okulonda ku lunaku olutannaba kubanga terutegeerekeka. Amawulire agava mu kitundu ekyo galaga nti abamu ku bonna abaavuganyizza babadde bwe batyo baali mukaayana nga bagamba tebagenda kukkiriza ebyo ebiri okubanga tebyo birangirirwa, ekintu ekiviiriddeko abatwala ensonga z'ebyokwerinda n'abatwala ensonga z'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mutumba okukkaanya nti akalulu kasazibwemu konna basobole okulaba nga baddamu okuteekateeka okulonda olunaku olutannaba kubanga terufulumizibwa. Eyavuganyizza ku kamyufu k'ekibiina ky'NRM mu constituency ya Jinja South West era ng'ono ye Daniel Kanu awadde akakiiko ak'ebyokulonda wano mu kibuga eky'Ejjinja ennaku 5 zokka kasobole okubanga tekavaayo n'ebituufu ebyavudde mu kulonda mu bitundu eby'enjawulo ng'agamba nti baalangiridde Moses Grace Balyeko eyakwatidde ekibiina ky'NRM bendera ku kifo eky'omubaka wa paalamenti wa constituency ya Jinja South West kyokka nga si ye mutuufu eyabadde awangudde. Akakiiko akatwala ebyokulonda kalangidde Balyeko mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ono yafunye obululu 929 era nga Daniel Kanu ali okukaayana ng'agamba nti baamubbye yafunye obululu 2240. Kaakati mu budde obw'okumakya ng'ayogerako eri bannamawulire ategeezezza nga batagenda genda maaso n'okuba nga batakkiriza byonna ebyavudde mu kulonda ng'ayagala akakiiko akatwala ensonga z'ebyokulonda mu nnaku 5 kaveeyo n'ebyenkomeredde. Tukulaga obutali bumativu bwaife mu kalulu akakubibwa olwaidde mu NRM primaries mu Jinja South West constituency. Tiimu Daniel Kanu yawangwira akalulu bulungi kubanga gwe baalangirire twamusinza akalulu buli wamu kyeinamiza ino nti ebikolwa ebya unfairness ebinigiriza era ebisilensinga amaloboozi ag'omuntu owa wansi paka sawa dino bikaali. Dani Kanu mbaire enkunza abavuka okubatwala mu opposition mbayingize mu NRM era nga baidye ba votinga overwhelming baida basimba eniriri basimba layini sobola okuba nga batuwa support nga muvuka munaiwe tutumbule NRM mu region eno kutuyiba akalulu kyalumya abantu okwekalakasa kuno kwe muli kubona kunco. Eyawangudde kaadi y'ekibiina ky'NRM mu kuvuganya okwabadde okwavaawo mpitewo mu kitundu ekya constituency eya Bulamoji mu disitulikiti y'e Kaliro ono nga Yasanuni Bwire Nadeba ategeezezza mu butongole nti akalulu tekaabadde kangu oluvannyuma lw'okuba nti omusajja yambadde ennyo ku mbiranyi Mugoya Bernard Mutebi yakazibako eri Agroben yabadde ayagala kubanga bw'ati amuwangula kyokka oluvannyuma yasobodde ogenda maaso n'okubanga bw'ati awangula akalulu konna. Ono yalangiriddwa ku buwanguzi mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okufuna obululu emitwalo 4,721 eyamuliridde emabega Mugoya Mutebi Agroben n'afuna obululu emitwalo 3,787. Kaakati asinzidde mu kwogerako eri bannamawulire n'alyoka asiima abantu bonna mu bitundu bino ebya disitulikiti eno ey'e Kaliro mu constituency eya Bulamoji County abaasobodde ogenda maaso n'okulaba nga bamwesiga baddemu okumulonda abeere omubaka wa paalamenti w'ekitundu kino. Kaakano agamba nti obuwagizi nga buno bakyabwetaaga naddala mu kalulu kabona akasembedde ak'omwaka ogujja. Balamoji banange ntaka kubebalya olw'obumalirivu olw'okutaka olw'omwoyo omugabirizi ogwo mwakozesa eri okumpa kalulu okukwata ebendera y'NRM okuba memba wa paalamenti wa Bulamoji County. Nze Bwire ninzaana ogwo mwongere ekisanja ekyokubiri nti mbakiikirire ne be balya mwe balya tebyabaire byangu abahagizi bange bakubirwa emiigo mu especially ab'ekasokwa abandi bali mu madwaliro basaba nti mube bayikayikamu era ndigezyaku olina okuboneka nti bawo buyambi buli ogwo bakubire ripooti yatutuukire mbasaba tuyire hamu mwawukanamu twabe twanganga ebibiina ebindi nga tuhandikisirya gwe mwenda okibumba oyo abakume. Ssentebe w'ekibiina ky'NRM owa disitulikiti y'Obugweri era nga naye yabadde mu kalulu ayitibwa Shabani Nkutu Sadiiki oluvannyuma lw'okuwangulwa olunaku olw'eggulo ne Wandera Sadala eyabadde omubaka wa pulezidenti wa disitulikiti Iganga basobola ategeezezza olwaleero nga bw'atyo bayagala abantu bonna bannakibiina ky'NRM mu disitulikiti y'Obugweri okusobola okudda awamu okulaba nga bawagira bonna abasobodde okulangirirwa ku buwanguzi. Shabani Nkutu abadde awogezeganya mukono wa Nabassa Ngobi Ahmed asinzidde mu lukiiko lw'amawulire n'ategeeza nti basaanye okusobola okudda awamu ekitole bawagire bonna abalangiriddwa n'okulaba nga beeteekerateekera ab'ebibiina ebirala ebiri ku ludda olwabula gavumenti mu ggwanga abatandise okulaba nga bateekateeka okuvuganya naddala mu kalulu akasembedde omwaka ogujja.
ndendako babagweri nti buli omu yeetaaga mwine nga bwe mbaire mbakoba biregala mwerabire ebyeinuma byonna biregalala ndaba fulaga beera baife babite mu kalulu kanene abagweri mwebale obuwagizi ndiramu nga nongera okuyigumiza ensonga mwebale obuwagizi mwebale okunenda ensi tejja kuwaawo era mwakibwaine nga balangirira omuntu owundi nti naalangwire empangula mwagibwaine etyo bwe yabaire tyenda abagayira bye mwabwaine naye kityo bwe kiri era bakubeebaza nakuyozaayoza baabise mu mbita gye baabise